olw'okuba nti baganda baffe ne bannyinaffe abayisiraamu bazze mu maka gaffe ne tusobola okubasiibulula. Ate bw'osiibulula omuyisiraamu kitegeeza naawe ogabana ku mpeera ezo ez'okusiiba kwe. N'olwekyo olwaleero tukakasa tugabanye ku mpeera ez'okusiiba kw'abayisiraamu. Ekirala Allah tukoze bulungi kubanga luno lwe lunaku olw'ekisiibo olusembyeyo enkya Idi Mubaraka. N'olwekyo emikisa gyonna n'empeera zonna tuzifunidde wano, era batusabidde nnyo n'okusingira ddala batusabidde nti Allah atuwe ebyo bye tubadde tuyaayaanira ne bye tusuubira, ng'ate bye tuyaayaanira bigenda kuyamba si ffe ffekka naye abantu ba Allah bonna, abantu ba Mukama bonna, kubanga twagala obukulembeze obwo obunaasobola okugatta abantu baffe, obukulembeze obunaasobola okutuwa amaanyi amangi, ate obukulembeze bwe tuneeyambisa okugenda okusakira ekitundu kyaffe n'okulaba nti tukyusa embeera z'abantu baffe bonna. N'olwekyo twagala tuveeyo n'eddoboozi ddene ery'omwanguka eriva mu bantu ab'enjawulo tusobole okulikozesa okusakira ekitundu kyaffe. N'olwekyo bwe tuba tuzze ku bamemba wa paaliyamenti, gwe nsuubira nti kaakati tugenda kufuna bwamemba wa paaliyamenti owa Mukono municipality, kye twagala tukole tuzimbe obumu, twongere okwagalana, ate tusakire ekitundu kyaffe ffenna tukolere wamu, tuveeyo n'eddoboozi limu ery'omwanguka, at least embeera z'abantu baffe zongere okukyukako, ate n'ensawo zaabwe nazo zibeere nungi. Era n'ekisiibo kino naffe twongere amaanyi, n'ekyaffe kiri kumpi kuggwako, era tukakasa nti tujja kimalako bulungi, era bwe tunaba tukimazeeko era twongere naffe okufuna emikisa gye tufuna nga kivudde mu kusiiba. Si kintu kirungi kuvaayo na kusalawo okw'amangu, kyetaagisa okwebuuza, naddala okwebuuza ku bantu ab'enjawulo, weebuuze ku bazadde, weebuuze ku b'amasomero, ate n'abantu bonna aba Uganda okusobola okuvaayo n'okusalawo okunayamba eggwanga lyaffe obulungi. Buli muntu yenna agatte emikono gye ffenna tubeere wamu, kubanga ebintu bye twagala okufuna ekibuga kyaffe si byaffe ffekka kaakati, naye by'abaana baffe abazzukulu, ate n'abaana b'abazzukulu baffe. N'ekyo ffenna kitukakatako okulaba nti tukwataganira wamu, nti enjawukana ze tuyina mu byobufuzi, enjawukana ze tuyina mu mawanga, enjawukana ze tuyina mu nzikiriza zaffe tuzisembeza ebbali, naye ffenna nitutunuulira ekisinga obukulu okulaba nti embeera z'abantu baffe zibeera bulungi okusinga bweziri olwaleero. N'olwekyo nkubiriza bonna baganda baffe ne bannyinaffe abayisiraamu n'ab'eddiini endala zonna okulaba nti ffenna tukwataganira wamu, n'abakulembeze abalala ab'endowooza ez'enjawulo mu byobufuzi, ffenna tuyimirire wamu tusobole okulaba nti eggwanga lyaffe ligenda mu maaso. N'olwekyo twagala essira tuyiteeke ku abo abakulembeze betukakasa nti be bakulembeze abajja okuleeta enkyukakyuka ezigenda okutuyamba nga tebafaayo bibiina bya bufuzi ki. Mukyalira kale yeyambisa omukisa guno tujja kweyongera okusinkana, kubanga mu paalamenti balamu emyaka 10 nga omuwabuzi wa pulezidenti atwala ba RDC mu Uganda yonna, kati ndi kakiiko aka Natural Resources aka Ministry of Finance Audit Committee. Omuko Katonda n'ensi yaffe buli omu akwateko bone mu ngalo. Mudde muti amin. Allahu latifu bi ibadi yazku ma tashaa bighairi hisaab. Katonda oyo w'ekitiibwa awanidde amagulu omusanvu nga tekuli mpagi, n'akolamu empagi ez'amaanyi, Mount Kilimanjaro, Rwenzori, Lwani, ezo z'owulira n'abanga azikoze. Obuwangazi bwasookoleze mwana wange Mukulu Kajimu, former mayor, please obaze okulya empanga. Okubanga olidde empanga olunaku luno olwaleero, hakki ya Mungu nkulayira Katonda omu olwo gw'olaba
lwatambuddeko mu ddwa z'abantu olwalwomu naye tubadde mu masigidi ne munyigiriza nakati ku Hassan wogamu mwana wange sigenda mu maka kati bambisa nemaka gye wagagimu walala wanjawulo nakati bwogambye ninga nti munanzikiriza ninga nti ya rabbi bismillah hasbunallahu wa ni'mal wakil naye nokulaba nga nkwatiza nti gende nga ndi munga however tuyambadde ekkanzu ekyo kyekikumala esaawayo inshallah ugamenyawo Allahu malaikata yusalluna ala nabi Allahumma salli wa sallim alayhi mukati wange olwali luno lwadde lukulu nnyo oyinza okulowooza nti abantu nga batono naye abantu amanye ekyama ekiri nja nsaba Allah akkirize ngenda kusoma edduwa naye nga nsaba ositula emikono gyo ng'otudde mu kibula bwoti oyogere amanya g'omukyama tulabe mu ihsan Allahu latifu biibadi yazku man tasha bighayri ihsan Allahu latifu biibadi yazku man tasha bighayri ihsan Allahu latifu biibadi yazku man tasha bighayri ihsan Allahu latifu biibadihi yarzuqu man tasha bighayri hisab Allahu latifu biibadihi yarzuqu man tasha bighayri hisab Allahu latifu biibadihi yarzuqu man tasha bighayri hisab tata wetu ile rabbana lana wa li ihwanina alladhina sabaquna bil iman ya man matasanna masakinu ya man arada yaqulu ya nar kun bada salam ala ibrahim sarna hada abdukal mutaja mukajibu rabbi halaktahu bi qudwatika اللهم اعطيهم ولا تجاتهم يا رب كما تفعل عبد كلمه عند كل ديستريكت لا اي انا تفاza كما tusize tutagala kutusiige kutusigire kubirala byonna nisikukajimuno birahmatuka kukusakirako ya arhamar rahimin اللهم لا مانع لما اعطيت ولا مطيع لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفذ الجد منك الجد اللهم اعنا George. Mani komia wote akafunga watoto na mzee wote. Aliona ngana kumitika watoto kususa. Allo kukivanga kuba ise. Nobe yaniriza. Nobe gabulira. Bakusagiro buwangazi. Sekirere kisoro kudizingana. Undi Nabi wa Muhammad yumi yakiriza yakugamba tekugenda kutuuka mukulu okujja bonga twagala nga bwe tusaba abantu bonna abaliwo nammwe mukikolenga olubeerera tweyite twegabule bifuuke ensonga tuberekanga twagalananga olubeerera kibanyumira nnyo babaako omuntu basanga mukulu mubadde tolabisimba mukuuza nti gyali wamulabyeko naye nga gowambalaga nti oyo amanye ebikola ebyekwatako kyekimu byetuse bwe bibabeera basaba akasembayo ebifaanana bwe biti ffe tetumanyi byawano naye twagala biddiriŋŋane nga bitugatta ab'enzikiriza endala n'eruwa tubeere nga tukwatagananga mu mbeera ezifaanana zitya bwe ziti kyetegeeza nti okugabula kuno bwe kubeera nga tekuli mulamanzaani tuyita abantu tubyako buki sayidi nga tutambulirwamu kyamaanyi nnyo mu biseera byebyo mu maaso oba mu biseera byaffe eby'omu maaso naye tukwataganidde watya kakati bange mwonna bakuŋŋanya wano olwaleero okuyigiza kw'ekisima naddu waffe Muhammad naffe tukikyuse tukizeewaki waffe kubanga akyewuze bwewuzi eno ekigendawa naye waffe kyetaagisa nnyo era tubaali tugezaako okutambula naye abantu kyokola ekibi
bakikomya mulamazaani amazaani erina ku 20 ate nga famire tuyina ezisukka olukaaga twebuuza awo awala naawe tulina kukola kifuna bwetuuka mulamazaani twekotteka kibeera kiki naye nga kakasa wano bwetuli tulinaku endala tukkirizibwa okulya emmere mumaka gaki ng'abalala mirembe ate muki ekintu ekisinza okusanga olwaleero byakula takyalina muntu amugambako ntokola kigo kugamba tuwe ebitiibwa abatusinga ebiki emyaka tuwulirize bye bagamba beebuuzeeko nabo bawulirize bye tukola ki tugamba ensi gye tulimu olwaleero omuntu omusanga ng'asitamye ku kkubo akolawo ebitakola ki ebitasaana naye buli omu n'atya munne nodduka buddusi buli omu atya okugamba kuki naye ng'ate kyakoze si kyekikola ki kati tuli mu kutema mpeere mukono ebibi bye tugira ki byetukola neeza omuntu afune ng'omuntu amukola ki amuyita ne bamukola ki niboogera naye mu njogera esinga okubeera ki ennungi tubasaba ekinaaba kituuse bumuli kandi mukiwa ekitiibwa kyaki kyakyo temuli mu bigendererwa nti kintu temuli mawanga temuli mu ddiini ebimu byatambula atalina amukola ki mugambako kyekimu mu bintu ebikulu byetwagala kati mu ebyo kati kyekimu mu nsaze tukola ki tulaba abantu okumanya amaka g'abantu kakola ki kanange osiba ogenze n'ayogera abadde ani agambye nti ebikodde muffe kulembezi abawa obwongo obubasobozesa tulongoseza okusobozesa okugera maaso tutunuulire omuntu tugambe bwe tugatta ono noono ne tugatta Muhammed ne tugatta George ne tugatta tujja mu ttiimu egenda okulabira mukono kyetusaba omwaka guno kibeere tulage abantu tusobola okubeera wamu tukolaganira wamu netufaana eddoboozi limu netugenda tusikira ekibuga kyaffe eddoboozi ly'amaanyi ly'omwambuka twagala mukola bikyuse mukola ekyo kyembagamba ngambalayirira wano emyaka 5 mwandabako nga mbaweerezanga mmeeya bangi ne bagamba nti watusigalamu bagamba kino lwenaabaweerezanga mmemba wa paliamenti ojja gamba twali tetumanyi nti mmemba wa paliamenti akola kubanga twatunula ekintu kimu tuyogera bwogezi okukola tuteeka okugatta abantu tuteeka okuwuliriza teekwa kuteekwa okulaba nti okwagala kusembeza buli wamu alla awomu abagala okubuuza ku MP mwingire mu nnyumba mumubuuzeeko mwali yenna ayagala omubuuzaako yingira mu nnyumba mwali mukulu akuuma omukulu Mami George Freddy Kajimu owa Democratic Party era nja okubeebaza mwenna abasiramu yonna gye muli okuumako ekisibo bulungi n'okubagaza ideni wadde nga tubadde mu kisiibo eky'abasiraamu wadde nga n'ekyabalokole kikyaliko naye njasooka okwebaza abasiraamu olw'okumalako ekisiibo eky'omulundi guno tubagaza ide ennungi tubagaza okubeera obulungi era tubasaba mugende maaso tugenda kikka program okukyalira emizikiti gyonna mu maaso kaawo era mukama wange kimugambye tugenda kirowoozaako n'olwekyo nze nga omugooba gundi ba Democratic Party Mwami Calvo Joseph obubaka buno bwonna gende abayisiraamu bonna olw'eggwanga Uganda mazima nabwenkanya naye mbasaba mulundi guli temutwerabiranga era akakiiko akamwami George Freddy Kajimu akakiiko akakibiina kya DP tubasaba mulundi guli mutiikinge ekimu nkumbi enkumbi yerima
Era kyakubabuuza lwaki gavumenti eteekawo nats kumbi yerimu omulamwa era n'olwekyo bannansi mbasaba mulonde. Allahu akbar, Allahu akbar. صلى على سيدنا محمد في العون دعائنا، صلى الله وسلم على سيدنا محمد في الوصل دعائنا، صلى الله وسلم على سيدنا محمد هذا الى يوم الدين وادخلنا من النار. اللهم اعطنا ولا تحرمنا يا ربي، وزدنا ولا تنقصنا يا ربي. يا فتاه يا فتاه افتح لنا في غير كسب يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا ورحمهم كما ربونا صغارا، يا نعم المولى يا نعم النصير. غفرانك اليوم ويوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللهم انت السلام اليك نرجو السلام ولهنا ذلك دار السلام. ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لابائنا مساسر مكتوليك مساسر مكتو اباza abamuzala nsonga kitukono olwaleero ngotwe byengere birungi. ربنا اتنا في الدنيا حسنه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لمن حمده. tujja kukyalira kale yambese omukisa guno tujja kweyongera okusinkana kubanga mu palamenti balamu emyaka 10 nga omuwabuzi wa pulezidenti atwala ba RDC mu Uganda yonna kati ndi kakiiko aka natural resources aka Ministry of Finance Audit Committee. Omuko Katonda n'ensi yaffe buli omu akwateko bone mu ngalo mudde muti amin. Allahu latifu biibadi yazkuru ma tashaa bighairi hisab. Katonda oyo w'ekitiibwa awanidde amagulu omusanvu nga tekuli mpagi n'akolamu empagi ez'amaanyi Mount Kilimanjaro, Rwenzori, Lwani ezo z'owulira n'aba nga azikoze obwangazi bwasookoleze mwana wange mukulu kagimu former mayor please obaze okulya empanga okubanga olidde empanga olunaku luno olwaleero hakki yamu nkulayira Katonda omu olwo gwolaba lwatambuddeko mu ddwa z'abantu olwalo omu naye tubadde mu masigidi ne munyigiriza nakati ku Hassan wogaku mwana wange sigenda mu maka kati bambise ne mukati wakagimu walala wanjawulo nakati bwogambye nengati munazikiriza nengati ya Rabbi bismillah hasbunallah wa ni'mal wakil nenkulaba nga nkwatidde ati bwene ngati munga however tuyambadde ekkanzu ekyo kyekikumala yesaawayo inshallah bashapegulira kugamenyawo Allahu malaikata yusalluna ala nabi Allahumma salli wa sallim alayhi. mukati wange olwaleero luno lubadde lukulu nnyo oyinza okulowooza nti abantu nga batono naye abantu yamanya ekyama ekiri mu ddweno nsaba Allah akkirize ngenda kusoma edduwa naye nga nsaba ositula emikono gyo ng'otudde mu kibula bwoti oyogere amanya g'omukyama tulabe mu ngeri esatu Allahu latifu biibadi yazkuru ma tashaa bighairi hisab. 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 Tata wetu ile rabbana inna wa lihwana alladhina sabaquna bil iman ya man matasanna masakinu ya man arada يقول يا نار كن بدر السلام على إبراهيم سأرنا هذا عبدك المتاج مكجبو ربي حلقته بقدرتك اللهم أعطيهم ولا تجاتهم يا رب كما تفعل عبدك لمن فأنا كل ديستريكتي لا أي أنا تفاza كما tusize tutwagala kutusiige kutusigire kubirala byonna nesikukajimuno birahmatuka kukusakirako ya arhamar rahimin. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مطيع لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع الجد منك الجد اللهم أعنا